Abantu batandise okubeera nga beebuuza olunaku olw'eggulo nti ate Mama Fiina atukoze atya nga balaba apoozinze n'omusajja gwe batategeera kubanga omwami wa Mama Fiina ffenna tumumanyi bulungi nnyo. Amanya eddoboozi bamutte SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira we tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti ffe twakenkuka mu kubeera nga tukonvatinga stories n'eno ne zibeera nga ziwewuka. Datawo aleme kubeera ng'agenda mungi. Tufaayo nnyo eri datawo so gwawulira nti nera oyagala okubeera ng'olaba stories waneno ku YouTube naye ate nga datawo tagenda mungi nnyo. Subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates okubeera ddala mu entertainment industry waneno mu ggwanga erya Uganda. Nina ne nzijukiza ne bannaffe nti bannange tuli open ali abo bonna abawulira nti nabaagala okulanga naffe. Gw'obeera owulira business yo na product zo z'otunda na services zo z'oprovidingira eri bannayuganda bana abantu across the world. Osobola okucontactinga SMX Media ku ennamba y'essimu eri ku screen ne tulaba engeri esobola okubeera nga tumarketingamu product yo business yo oba services zo providing akakwakulizo kali kamu kasobera nga toli mufere kasobera nga kyotunda nawo kimanyi muni akiri legit tujja sobola okubeera nga tukwatagana ngawe tutera okukikola waneno ku SMX Media to wishing people happy birthdays naye ng'olunaku olwaleero nera ng'olunaku olwaleero Aliyat binti Hakim happy birthday to you Aliyat binti Hakim ono subscriber wange bambi mulungi nnyo SMX Media queen mulungi nnyo bambi abeerako commenting on each and every story buli story gye nteekayo bambi agiraba Aliyat binti Hakim happy birthday to you may you live to blow more and more candles tera weyongera okwagala SMX Media ne ba SMX Media kings and queens bonna bakuwishinga happy birthday ennungi twade tukyali ku Mama Fiina olunaku olw'eggulo Mama Fiina yabadde aweza emyaka namu mukaago okusinza ku information gye nafunye neera ebifaananyi bitandika okubeera nga bisaturatinga. However abantu beewuunyiza omusajja oyo gwe balaba mu bifaananyi nga si gwe basuubira okubeera nga balaba mu bifaananyi ng'ali ne Mama Fiina. Oluvannyuma ennyo ne nkolako ka research akatinitini ne bantegeeza mu SMX oyo nno client wa Mama Fiina ate era nga faani wa Mama Fiina. Omanyi bonna abalina wali abantu nga si ba client ba Mama Fiina naye nga baagala Mama Fiina ng'omuntu nga nze SMX sigendangako kubeera nga Mama Fiina providing services za providinga naddala ez'okubeera nti naye musawo oba ye president w'abasawo b'ekinnansi engeri gyakwasaganyaamu ensaasi balubaale bajjajja n'ebisigadde nyinza okubeera nga sigendangayo nga client mbu Mama Fiina ze bamutte SMX badde nsaba ondagulemuko waneeno bajjajja obaŋŋambireko kineeno ne bajjajja obaŋŋambire kino empewo ne lubaale nga sigendangayo okubeera nga providingira services ezo za providinga naye ate nga Mama Fiina ng'omuntu mwagala kati engeri gy'abadde birthday bambi client we ate nga faani we yavuddeyo n'amuwa emmotoka eyo gy'oli mu kubeera ng'olaba kyabadde kiraba okuva ewa faani ate nga client we ng'amwagala bitya so kwe kulaba ebifaananyi ebyo nga bisaturating Mama Fiina mu mutima gw'omugabi ngeri gy'alina abantu bangi bambi bazzayamba abantu bangi bazzaakwatako ku mukono abantu bangi bakyusiriza obulamu bwe okusinzira mu n'abambi alina omutima omugabi sente azirina ate azigabako omuntu alina sente ng'ate azigaba kizibu nnyo obwavu kujja kumusanga kubanga n'eddiini ly'ensoma bagamba woogaba oweebwa newe weebaza obwebaza osobola okubeera ng'oweebwa oba woosiima nera sitiri osobola okusigala ng'ofuna so ebyo byonna ebintu obikwasaganya mulundi gumu nga ggwe woofuna osiima ng'ate woofuna ogaba ng'ate woofuna okyalingako ne banne osobola okubeera nga ekkubo ly'essente obeera oliguddewo nnyo naddala okuva eri Mukama Katonda. So Mama Fiina okusinziira ku information gye nfuna bannange temweraliikirira oyo client ate nga faani kubanga yamuwadde n'eyo emmotoka gy'oli mu kulaba ku screen. For more information ngenda sigaanira ngikwa neno ku SMX Media naddala gwe yasubscribinze dda tojja kubeera ng'ogimiisinga eno information ng'eno. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku gwawulira nti oyagala kulanga naffe osobola okuncontactingako enamba y'essimu eri ku screen nesobola okubeera nga tutambuza ekintu kino. SMX I sign out.